give all these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Utaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son. Kakati banaye bantu bange esanyuso balabako. Nafo kusana. Lwakuba ndaba temuli basanyufu bulungi sikitegeera. Omanyi kati era ensonga esinza otuleeta leero kwogera ku ndowooza prosesi abengedde be baliwa nti gundi omanyi kati ffenna buli omwana awunya nnyonyi ne mulimu abagamba nti nze kati njiwunya nnyo mbulayo nnaku ntono kati waloono mu Canada so then n'ekitala kye tugenda okwogerako sinakwogerako abula omukulu kabuto kaguje kawajji omukulu muweno kampuni boseera wa Nelson nange leero mugenda funa omukisa agenda kujja ayogereko nammwe kitegeera agenda kujja ayogereko nammwe ababuulire buli kimu ekisembayo kubanga eno meeting eyinza obbanga yeddirira esemba mwolekere mukitegeera so kati agenda kujja oba oyinamu okwemulugunya kwonna yenna akuyina obeera omugamba kubanga mu zi meeting ze tuzze tufuna oyinza obba ofunyemu okwemulugunya kwonna naye ng'otya okugamba bbuye naye kati omukulu yennyini agenda kujja buli omu asobole omugamba ensonga ze then naye era abeeko ne byabagamba so kati mpozi nga simanyi oba waliwo alinawo ekibuuzo kyonna Mwami Bbuye nze mbadde nina kyembuuza. Ye Shamira. Meeting eyaggwa saaliwo nali nfunyemu obuzibu nga nze omuntu. Tekirina buzibu. Waliwo ekyatambula kye saamanyako nga nsobola okimanyako buno obudde. Era tewali nnyo kubanga era omulamwa tukyali ku gwe gumu. Mission kugenda. Kirungi. Kyembadde mbuuza mukama wange. Era nayogera ne ku nsonga yange eri gye ntera okwogerako eya balansi. Era nga gwe omu ku benkyabanja simanyi oba ozze ne balansi wange. Mukama wange balansi mbadde nzize naye. Kati mbadde nsabako ku balansi oyo. Nasonyiwa naye ali ku ssimu. Ate kati gwe tusanyukidde ddala nnyo okukulaba. Okay, kati sente ojja zinkwasa. Tujja kuba tukwasaganya ozimpe. So kati simanyi oba waliwo alina ekibuuzo. Nedda katumulinde ebisigale tugenda bibuuza ye. Come on. Thank you. You're welcome. Come on. Wanda. Ki? Omukyalo ono Debbie. Nze ngamba wandibadde omubuuka mangu. Olwaki? Omukyalo oyo si mulungi, omukyalo oyo si mutuufu. Omukyalo oyo ebintu byakola amazima nze nga nze omu asiiba wano. Obadde okimanyi nti oba wakavaawo bwoti omukyalo oyo aleeta abasajja wano. Aleeta abasajja buli lwobadde ovangawo wano abadde ayingiza abasajja ate naleete omu babiri aleeta banjawo bonabona nga bajja ate bwe bajja tebakomanawo mu sitting room bambuka paka waggulu mu kisenge. Really? Nze kyovulaba nze saagala ogwe mu buzibu. Kyovula nvuddeyo ngambe munange kanjogere kubanga tuli family. Sijja kulaba buzibu ng'obwo butuukawo ate nga ndaba naawe buli kaseera aba yeekukuutiriza oba ofuluma bwoti n'omusanga ng'ava mu kisenge kyo oba ogenda bwoti n'omusanga ng'ayambuka. Sibitegeera. Naye oli mutuufu naye lwakuba omukyalo oyo ali wano kaseera buseera essaawa yonna agenda kuba agenda takweraliikiriza
Mukama wange olaba eruli bwoto bwewayogera naye kino kisusse okimanya omukyalo oyo kubikolwa byakola nebwe batandise okubuuza nti kiki ekiri mu kikomero balowooza tulinga abayina awano abasalamu rooms kase waliwo omulala kase waliwo omulala ali kukakkanya ekitiibwa ky'amaka gano amazima gali nti nso kubanga ninga ayise debi waabwe nso kubanga ninga ayise bunandikomi ati kyetugenda okukola ebyo takulumya mutwe kasita ekirungi nenisha anaatera okudda bwakomawo ajja kuba agenda kubanga ya kubanga ngambe nti oba wano okay nisha wanajja nze kakasajja agenda madam nisha anaatera okudda mukama wange kamwekyalo madam nisha ngajja ekyo kyongambye kyokka kankuteremu kati ate weeraliikirira kale sigadde bindekere kale njagala okubategeeza nti okutambula kwammwe kwengedde. Essaawa yonna mugenda kukola ki? Mugenda kubuuka. Era ensonga zonna tubaali tuli mugezaako zikwasaganya zigwe nga bukyali abatambula batambule. Kummwe ani Tina? Nze mukama wange. Tina passport yo yawedde yin ne visa mweri. Kitegeeza ki nti essaawa yonna okola ki? Ogenda naku nga 3 nnyo ogenda kuba ogenda, wabula waliwo akasonga katono ddala akayinza okuba nga akatulemesa naye kimanyi ojja kukamaliriza okitegeera kubanga Interpol data gwe yabadde nayo omukadde bamusangudde. So kati kyetaaga tuddemu tuwandiise information endala ekukwatako mu Interpol of which ogenda kuleetayo akasente katono ogenda kuleetayo akasente tuddemu tuteekeyo information endala mu Interpol olabike osobole okuba nga okola ki ng'ogenda naku nga 3 oba 4 okuva kati ogenda kuba ogenda n'abalala. So era ne zino passport ze mulaba wano waliwo abagenda abalala bemugenda ogenda nabo be bananyini passport zino lwakuba nti bo tebajja nnyo meeting eno naye nga namwe mugenda tutambula nabo. Kakati nze nno mbadde mmanyi nti biri bwe mbanga nabikiriyalinga dda Interpol byonna nabisasula dda tesaawa eno nze biba tebinkwatako. Bikwatako kubanga nga bwe gambye nti akasente katono kino gwasinga okukyetaaga okusinga ffe bolaba wano akasente katono nnyo ke tubalyako kati ni bwe kati bwe muba nga muzeemu obusongasonga obwo obulinga obwagala okulemesa okugenda ate tetusobola tuffe kutoola akasente kaffe tukateekeyo n'akatono ako ke tubayambako kubanga abalala tebasobola batwalira ku busente bwe tubatwalirako tebasobola baba babireka bulesi neffe bwe tuba tusazeewo tweweyo tuyambe mmwe tubatwale negamba nti ate akasente keekuttemu wonna wali togaana. Kati akasente katono emitwalo 24 gyokka obwo busente butono nnyo kimanyi ojja busasula tebusobola kukulema ggwe nkwesiga sikyo sawa yonna ogende gwe wagenze nadda si kugenda wabula wagenze dda webale nnyo ssebo naye nga tenze nsijjukira nga mpa omukulu buye ssente nga ŋŋamba ngenda kugenda n'abo abagenda naye ate mpulira osoma Tina. Kye yali ategeeza be yali agamba nti abagenda bo tukitwale nti bagenda dda wabula olukalala lwe yali ayogerako lwe luli oluddako si bano kubanga bwe yaggambira olukalala lwali lwafuluma dda olwabagenda kati baali bo bagenda dda kati mmwe abaddako kati olwo ddi mangu ddala nnyo sagala weeraliikirire lutemera lwaliiso mujja kuba mugenzi kuba bano bo babale nti bo bagenze tebaliiwo kati mmwe abagenda okitegeere so yensonga eyo. Kati mukulu nze mbuuza kati nga ffe babanja tukyanoonya ssente tusobola ogenda na bano olwokuba ekibuuzo nakibuuzako mukulu bwe nangamba anoonye ssente
nzifune mu bwangu ddala tugende. Okyalinayo balance ng'okyali muna Uganda nnyo togenda noonya balance naye weebale mu baki mubagenda naye oba tonnamusasula kumalayo tolina gy'olaga munnange n'asonyiwa wabula ate bano bo kati bano bamalayo akasente kaabwe bagenda naye gwe oba tunaleeta balance togenda genda okyali wano nnyo ono mu Canada wuli agenda ono ndaba naye yagenze dda abewaka walivuddeyo bakubidde n'essimu ng'obagambye nti ogenze waddoze mu meeting kubanga essaawa yonna okolaki ogenda so saagala mweralikire noonya balance ne bannamma abalala bagenda essaawa yonna ate tukwate ku balala tetugenda kubeera kummwe ebbanga lyonna mukitegedde mwana gwe Tina nga okikubye mwana gwe okikubye ekyayi byaddala mpulira nkwegomba ne mwana gwe Shamira sirina byenkikubye nnyabo kati buli kimu ekyo kyonna kiwedde oba nze bunakyaddi nga nange buli kimu ekyange kiwedde Shamira ogamba mbu nakikubye ng'owulidde babadde bansaba na ssente endala era kale osasula naye ng'okimanyi kati kyosasula olina kyolabako ze mwana gwe simanyi nakumanya naye era ngenda zinoonya nazo nzisasule mwana gwe era gwe kale naawe ojja kutuuka era nebyo bijja kufuluma ojja kgenda ngenda zinoonya nzisasule ngende kuba okugenda njagalo kansabe naye luli nga tewajja mwana gwe ko osajja nalina ebyankwatakwatamuko ne sitasobola kujja akati nno wootaali nze ngezange nzisaba ate kiki nali njagala bivaamu ate ng'obivaamu ng'olwedde ekintu kati onatera okikuba nali njagala bivaamu nina mukwano gwange kaera si mukwano gwange nnyo namusanga era awo mune nga twogera mu kwogera ng'omwana ŋŋamba ti ebibye byayitamu era n'agenda bwe yatuuka eri ng'atandika kwetunda nga bamuzzamu bwamalaaya mwana gwe bwe bukya ku makya nga nze Shami n'obutono bwange nga nze gwe batutte abasajja bati bagenda kunzita busi naye Shamira oyina olwali kati gwani agambye nti abasajja batta batono bokka mwana gwe nange nnyinza otutuuka eri nga nange omunene nga bagenda kunzita mwana gwe nze neemanya obunafu bwange olaba n'omusajja omu naye nze ngenda nnoonya ssente z'abano nzisasule kubanga olaba nze nina okgenda olwedde ne bali bakyammanja naye kati kankubuuze bwe bukya ku makya nga gwe mulimu gw'ogenda okukola ate nina ekyokukola era sirina kyakola Shamira wangi ngenda omaliridde nze munene neewola ssente nnyingi era bwe ntuuka eri nga kwetunda kakati baganda bange ndi musanyufu nnyo okuba nti mwasazeewo ne mumpita twogeremu era ensonga gye mwampitidde wadde sinagitegeera naye bw'ebanga erimu okugatta oluganda ate kigenda kunsanyusa nnyo era nga bwe nabagamba lwena gye wamuze ekiddu nti nze ndi mwetegefu okutambula nammwe mu mbeera yonna mu buli kimu so bwe mwampise nasitukiddemu era ndowooza Anet yangi ensonga mmanye kiki ekyampisiza ekituufu era baba Musa naffe tuli basanyufu nnyo okuba nti otuwadde omukisa guno okutusisinkana kakati twesimye nnyo okuba nga tusobodde okusinkana ku omuntu ow'amaanyi tulina ensonga yaffe gye twakuyitiddeko nga gye mbadde njagala tukwanjulire ng'era manyi nti bwe tunaba tugigambyemu ojja sobola okubaako engeri gy'otukwasaganyizaako nakirowoozo kirungi nnyo ekyo niri ensonga eriwa mube feel free nze bwe muba muyina ensonga yonna gye mwagala okumbuulira mubikkule emitima gyammwe mumbuulire buli kimuwulira mwagala okola ki temubaako kyemwesigaliza so mumbuulire kiki
bw'abanga alina kyatidde gwe kyuŋŋambe. Wamma baba Musa ono Kasaato apakukira ensonga naye twazze wano nga twagala tukuyityemuko ku nsonga twagala kuddaabiriza wakaawo naye engeri gye twakulabamu twakulaba nga gwosobola otuyambako ne tumaliriza ensonga eyo. Akakati ekyo ekirowoozo kirungi nnyo era amazima kirungi nnyo era bwe muba mwalowoozeza bwe mutyo kyekisinga okuba ekirungi. So kyobadde ogamba mbu atidde okwogera. Baba oli Buladi waffe ate waawano. Kakati olaba ensonga eyo nze ngimanyi bulungi nnyo ndi Buladi wammwe. Soka olindeko kyogamba muzeeyi yakuliiriddemu. Kino sinakundiiramu nkimanyi bumanya kubanga ewa muzeeyi Kiddu ndi mwana. Ndi mwana era kyova olabanga nayagadde bwe muba nti muyina kati nga Aneti bw'aleese ensonga eno nnungi nnyo. Ensonga gy'oleese nti ey'okuddaabiriza ewaka ekituufu yo y'amakulu era njagadde. So kino gwe mugenda kunkolera ekintu eki nze mugenda kukwata mutuule wansi mukole budget nti kino sente bwe ziti. Nze budget mugindage nti yeeno nze ntunuulire ku budget ndabe nti ngenda tukwata omutemwa bwe guti guba we muddaabiriza ewaka. Mwana okimanyi twesiimye okubeera n'eddooni mu famire ng'ono ate kyawedde dda ebibadde bitumenya mwana. Olabye Kasaato nze ate oba ndi musanyufu. Oli musanyufu akati era nze nga bwe ndi nti kati ekituufu Oluganda njagala tulugattire ddala mwe mukole ekyo. Nze nja kuba nindiridde oba onkubira kasimu oba muddamu ne mumpita nti budget twakoze bwe tuti eno nze nga tulaba tugenda kikwasaganya. Nanteekwa okubaako kyenkola awaka. Mwami Kyekizibu kyebaleko. Kale ku lusuku naawe ye Kakati mbadde nina kyenkusaba twogeremu naye mbadde nsaba osooka onsonyiwe biri bye nakuyisaamu ku luli. Mbadde nsaba osooka onsonyiwe omwana ye ŋŋenda mukuwa naye nina kyenjagala tuteese eki ku lusuku. Omwana osooka omundekeremu. Nakkiriza tiŋŋenda mukuwa naye mundekeremu. Kumulekeremu bbanga kinnya ekyo nze sikiina kubuuza era nsobola okukkiriziganya naawe naye senga omanyi engeri gye wampisa obubi nonjolonga Kyekizibu kyonyo nsoose kwetonda era negamba onsonyiwe ku bye nakuyisaamu. wanvu mu obwavu naye njagala okimanye nnyabo tulya tunywa n'abaana basoma ekyo ekiraga nti neesobola. Okitegedde nnyabo nze nkola kintu kimu kyokka mpa omwana wange oyo munnange ekikoze obulungi omwana akuze oyo gw'olaba siina nnyingi za kumuteekamu okuggyako okumanyagana ne twetegeera mutume n'erinnya ebyo mutumwa bisirikirwa bibyo era nze sibimanyi. Mukulu Kyekizibu nsaba tuteeseemu omwana ogenda muwa amannya mu kiseera ekituufu naye mu kiseera kino nsaba omundekere. Ekyokutegeera kizza ebbali ku lusuubu kyenjagala okugamba kiri ekintu kimu. Omwana oyo woonaaba tomumpadde ate olina ebiseera bigere toyina kyogenda kuyisaawo paka ng'ompadde omwana wange kubanga oyo omwana y'ensonga etugatta. Mpa omwana wange. Naye gwe Kasaato byogambye bamba Musa abitegedde. Gwe tomulabye wali nga abipiikinze wali n'abitegeera. Talina kyapiikinze wadde n'aka
wadde n'akamera nze gwe tomulingaga nti buladi waffe bulaadi waffe kuba mukwano gwa famire era akikkiriza lwa nsonga eyo naye tabitegedde wadde nange era ze nkulabye nga weesomasoma naye talina kyategedde gwe tomulabye akitegedde ati gwe nkulese kakati kasata ebintu ebyo olina birekera muzeeyi yakugamba agenda kukwatagana ne maama we bafune olunaku musaba muyite bamugambe naye gwe nkulabye ngokizadde mayi bamugambye tebannakimugamba era talina kyategedde nzane tyolaba mwana ensonga bwerwa mudire entama nze mba njagala kintu nekiggwa kuba kati eyo kabulaza kalinawo okimanye kati kati tulinda kyo mugamba nti waffe wa munju najja wedde olaba n'ennyumba etutuddemu biki atuye kuba ye akajja we kalikiriya fine kabulaza era kiriza ajja tuyambako naye golowooza muzeeyo okuleka omwana we n'abeereyo n'akulira eyo ebweru n'amuleka nga tannamwanjula yolowooza tekimulumiriza muli anti alwawo aluddewo taluddewo tukimulekere tumulindeeko kasaato leka kweyitiriza ku nsonga eyo naye kasita gutwale agenze musanyufu mwana agenze musanyufu naye ensonga eyo tagitegedde ize took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a new day, in the fields where memories play. My own son finds another